nze naawe kale nze kaneyogerere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiremu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu. Surprise nkyali mulamu. Nze naawe kale nze kaneyogerere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfire mu mwaka guno. Bali surprise nkyali mulamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bangi abasabye n'ekusaala, bangi abasiibye, bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi. Tuyita mu bintu bingi n'ogamba naafuuka kaana kato naayogera buli kintu kyonna. Olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba. Kyanyamba nnyo ku luno saakiyitamu nzekka, nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna. Bonna baategeera kyempitamu bulijjo. Ne bw'olaba nga neebaza nnyo omusajja yamaliriza n'atuwa tenti. Nga twasanga obuzibu mu tenti eno gye mulaba gye twateekawo yali yakuna. Yali yakuna. Twajjawo tenti zaffe ku Sande nga tumaze service nga twamaze okukiryalinga nga tebamanja wadde ekikumi eki. Oyo n'aga nti neekubye. Nga situlowooza nti omuntu amala geekuba. Eyasooka eyo baagituwa ne basayininga n'okusayininga. Ogenda ku store ne beefuula ne bagenda ne tukwata ey'okubiri ne tuba neeyatuguumaaza paka Wednesday. Paka Wednesday ng'atuguumaazizza buguumaazi. Bonno baali balowooza nti nja kuggulawo omusango mu kkooti. Nyina ekkooti mukwano temusobola gisimatuuka amazima ga Katonda. Nkiddemu nyina ekkooti tosobola gisimatuuka amazima ga Katonda. Era eyo gye nabiteeka. Mwalaba olukuŋŋaana ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 nga Sitaani talina kyaleseeyo. Yajjayo ebyokulwanyisa byonna. Yalwana ne yeemalayo. Naye ku luno ekyannyamba buli aneetoolodde ku lusegere olutalo tebaalumunyumiza. Yalulaba n'amaaso ge. Nga mwe muli n'emukwano gwange omwami wa LTV Jimmy Ojambo yanga nti kubanga namukwasa obuvunaanyizibwa yabasoosinga tent n'asoosinga esooka n'asanyuka ne mugamba tosooka kusanyuka nze mbimanyi. N'akomawo nanga nti eganye naye nga sente tuzirina. Tugenda okufuna eno gye twamaliriza nayo nga waliwo n'abatuddiza sente nga ziri ku akawunti ze twabaweeredde mu cash nga bazituweeredde mu cheeke nga cheeke zirina okuyitamu ng'olukuŋŋaana lwaggwadde era zaayiseemu lwa 6 nga twabawa cash baatuddiza cheeke. Sitaani ng'atusookaasooka. But I know that God is bigger than the problem. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. I know my God is bigger than my problem. Kingambira abantu basatu nti my God is bigger than my problem. None of you knew what we went through to organize the fundraising service. None of you could even imagine the slightest thing on about what we went through. Akukannaku zino naye nga bwe bantuukako ne mu njiri temwabirabako temwafunayo kabonero konna kalaga nti ndabika nnyina byempitamu. Era olunaku lwali lulungi luzibu. Lwaki mbigambye? Simanyi by'otandikiddemu, simanyi mwaka gwo gubadde gutambula, naye manyi kimu: bw'onoosiga Katonda n'onyweza Katonda ogenda kumalako n'engule ey'obulungi bwa Mukama. Ogenda kumalako ng'olina abundance. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu.
Mukama yebazibwe bannayuganda era Mukama yebazibwe bulijjo ntero bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza Mukama era ekigambo Mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza Mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa tiyalutonzi wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment. Nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakula kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essaala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu. Treatment ngifunye sina balala bwenzijanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa abakuume, Katonda akuume Uganda. Era kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba. Omukulu Bala Mbalugahala gwendi naye wano Honorable Mawanda ow'Oluganda ono Basaaliza n'abalala bangi nnyo okuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabeeru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu. Mbasabira obulamu n'omukisa. Tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwe nsonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukunga kwanga amasasi naye omulabe setaani ye yakikoze. Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi. Abalala balugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala nange ne basa Mukama nti angasse kwabo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera. Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Bala munda alina kyagala kukyalabye. Honorable Mawanda, twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bugingo. Amawulire gano we gatuuseeko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe tijali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebaziza Mukama okukutaasa obulamu bwo. Byebyo. That's it. Tumaze. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75979386 ne noti 7515593993. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.